Kale muganda wange. Obulamu bulungi. Tuli wano tupambana nsi. Ensi etambula bulungi. Lwakuba nti nagamba abantu lwakuba tebakitegeera. Nabagamba nti Uganda. Kasita bakuzaala bwe batyo ogwo mulimo okubeera mu Uganda. Okubeera mu Uganda mulimo oguwedde emirimu oguyina nosasulwa. Nga bakusasula. Gavumenti oba sente buli kasita obeera mu gavumenti obeera oyina sasulwa. Cause ebintu bye tulimu mu Uganda kubonaabona bwe ogenda okumalako woofiira ng'okoze n'emirimu egisukka gye basasula. Okitegeera? Okubeera mu Uganda osaana kusasulwa. Teyebeereka ate tebeerekamu. Ng'osobola okubeera mu Uganda ne weeyagala. Tugambe nti ensi zizze ne bagamba oli n'agamba nze nva Indonesia, nze nva Qatar. Gwe n'oyogera Uganda towulira ng'obeera oswala. Ogyogera lwakuba nti okiyina ku mutima. Naye we baba bakugamba nti are you proud of Uganda ng'oggyeko bino. Anti oyinza okuba proud. Kubanga yensi yo kiringa bayinza okugamba taata we yakuzaala naye nga muli baavu naye oli contented ne taata ojagamba ndi contented. Kale mu Uganda oyinza okubuuza nti taata we yani n'okyogera nga otyamu ng'ani kale oyinza okugamba nti taata we yani nga Bujingo. Nze kati osobola okwogera nti taata we ye Bujingo ng'oli confident. Osobola okwogera nti taata we ye Bujingo ng'oli confident. Asikuvoola oyo naye obeera musanyufu kyogera. Osobola okyogera kubanga tosobola kijjawo naye obeera musanyufu. Tetaata wange ye Bujingo. Mba musanyufu kuba CEO waki wa media ennene pastor munene mu ggwanga ate musajja wa Katonda w'amaanyi. We mulitegeera bye tumanyi. We mulitegeera bye tulimanyi. Omanyi bagamba kibuyaga lwali tikula ennyumba. We mulimanyi ebiri munda eyo. Nsonga eyo yennyini omukulu yavuddeyo n'agamba yesebo aba vision balina munnamawulire abwe avudde mu kyaki y'Embaale addayina olukuŋŋaana Embaale n'asitula drone nga tebamuwadde lukusa n'alutwala mu lukuŋŋaana lwa Bujingo n'atandika okukwata vidiyo abadde azitwala wera basecurity ne bamukwata ne bamuleka ku poliisi drone ne bagyeteeka Kampala yabadde ayinamu ne vidiyo z'obuseegu abawala 10 abebako n'abalikodinga. Kati kansomesa Abannayuganda era mu kusomesa Abannayuganda bano balimpa ekirabo. Nga gwani? Nga nze 1 case balikwata ekirabo ne bampa. Ekisookera ddala bbiini. Wuliriza bulungi omukutu gwanko bbiini tetulimba tetuwaayiriza tetuvoola era bye ndi kuleeta. Ekisookera ddala Pastor Bujingo asomesa bwerufu si kyekyo era ebintu byasomesa biri mu kitangaala. Okitegeera woba tokola kibi lwaki ogaana omuntu okulikodinga bini woba tobba lwaki sikulikodinga. Kale kanfubuuza ekyokubiri oyogedde nti oli munnamawulire omulimu gw'omunnamawulire ki? Kulikodinga walina pass. Si walina pass. Waliwo kye tuyita investigative journalism. Tebeerako pass. Investigative journalism. Obeera nga bonaalaba bano abapoliisi. Okitegeera amawulire tegalina kubeerako simanyi mbu bakuwadde paasi nedda. Togendangako kubanze waliwo bwe nalako nga Katikkiro Charles Peter Mayiga kyazizaako abantu abamemmenga n'agamba afuuke tugenda muteekera. Anti kati ekyo kyanjawulo ne ku kyenjogera. Oli olukuŋŋaana yalutaddewa mu boodi room oba mu kisaawe. So w'obanga otadde olukuŋŋaana mu kisaawe kibeeranga kugamba nti bannaaye nina mukazi wange simututte mu lodge tuli kweyagalira ku kkubo ate n'ogamba nti bannaaye temukkiriza sikukkirizaako kundikodinga muli ku kkubo gwoli wennyini wa attractinga abantu. Kankubuuze okufuna amawulire tetulina kubeera nga tukolagana naawe tebakulimba. Kati kankubuulire omanyi mu lutalo tuyina be bayita bannamawulire era namawulire oyo abeera immune
immunity ekigambo ekituufu kankozesa ekyo nti namawulire abeera mu lutalo tokkirizibwa gwe mukuba ssasi n'oweeno takkirizibwa mukuba ssasi kangeze Uganda ne Kenya tuli mu lutalo bannamawulire ba Uganda omunakenya takkirizibwa mukuba ssasi kati ate togamba nti nze bannaye nze oyo tawagira nze talina ku recordinga amawulire si gwe batyo bwe bagakola oba okitegeera nti woba okola eggulire oleeta eggulire tulina kye tuyita balanced stories olina okubeera n'enjuyi zonna ate wobeera n'enjuyi zonna olina okuleeta facts waliwo ebintu nga togenda kujjawo mawulire na kamera eno eya bulijjo waliwo abagenda okujja namakamera ze tuyita spy cameras olowooza lwaki baziyita spy cameras okitegeera olowooza lwaki bagiyita drone edroninga nekwata ekifaananyi yesebo omuli Victor Rose young voice unknown kati ekibuuzo kigira bwe kyogamba tumanyi nti mateeka ga drone tebagikkiza kusituka buli wamu batufunire okusa kati kankubuulire nkugambye nti waliwo kye tuyita investigative naye otegeezako ku poliisi nti ngenda kukola investigative gundi yange wano kankuweeyo bannamawulire basatu be baakakwata nga bakola investigative naye nga tebategeezeza poliisi tulina omukulu bamuyita Solomon Serwanja yali akola investigative kuki ku babbi b'amadagala era poliisi yavaayo mbu yandikwataganye naffe waliwo eggulire nga woogerezaako okutegeeza poliisi okwatibwa ekyokubiri ono yagambye mbu bamurikodinze mbu alina obutambi mbu drone erikodinga nga yeebaka tebakulimba drone agivuga mu nju bwe yeerikodinga ate yagambye nti yeerikodinga nga yeekwata drone yagambye nti baamukutte ne bamuggyako n'obutambi bw'abawalanga obutambi nga babugjawa oba bagenze we ne bazaayo bali babadde ku ssimu ye kati kankubuuze ekintu kyenjagala kiri kimu bambuulire nti pasita bw'obanga oyagala ogambye bakumanyidde nnyo lwaki ate osooka kulanga okusuula obutambi anaazina takumba muganda wange okitegeera anaazina takumba so gwe woonaabeera awo ng'otugamba simanyi nina obutambi njagala owulire gundi zino statement z'omusajja ono olyoka otegeere nti ensinzibu nnyo kanzi kufunire wano otegeere nga buli kyayogera osooka kifumintiriza waliwo abantu abaali emitwe gy'engege muganda wange abaali emitwe gy'engege nga tusooka kulowooza ku byoyogera tetumala gagenda gwe kati kankubuuze gwe statement ze yayogedde zonna ekisookera ddala yakulaga bayiba woba na lawyer egy'omusango oloopye omuntu naye ng'omuyinako akakuku akulaga nti kuva mabega eri tetukwatagana nammwe azite bagamba whoever alleges must prove ate busambi bw'obuteegu tusuulireko kamu bakateekeko waliwo bye tuyita blurring ekifaananyi agamba akola mu media house ye tebimanyi sooka owulire they spend on security naye security tugyebaza tebeeramu kituli n'ekimu owulira kankubuuze okkiriza ati security tebeeramu kituli wadde n'ekimu eyaawa kankwongereyo nze njagala abantu bawuliriza asoose neyeekuba endoobo mbu security tebeeramu gundi wadde n'emu wulira baleese drone ne baziteeka bagulu badde baagala tukuba bomu baleese drone ne baziteeka asoose gamba baleese drone ne baziteeka ekitegeeza drone teyabaddeemu
okitegeera zabadde zisukka 2 ng'akugamba oba babadde baagala bakuba bomu gwe drone ekuba bomu drone zikuba bomu sooka owulire nkyakwongerayo twagenza okinoonyerezaako ng'ava mu kkanisa emu kuzeeyita ennene mu mbaale musumba wa ye alowooza lwaki buli amulwanyisa ava mu kkanisa abamulwanyisa e Kampala bakkanisa n'abamulwanyisa e Kampala bava mu kkanisa n'abamulwanyisa embaale wuuna atugamba bava mu kkanisa okiwulira oba yamutumye oba yeetumye yekka simanyi naye vision tugirabula ffe twagigamba tetusoma amawulire gaayo vision bagirawula tebasoma mawulire gaawo era agamba tabimanyi naye jagala kulaga agenda kuwaayo omutwe gumu oguli mu vision simanyi oba bagumugamba bugambi oba yaguloota buloosi oba Katonda ye yagumubuulira mawulire leka vision wadde agaabukedde n'akatono tebakusoma tewali yali agawuliddeko okusooti tebagawulirangako naye agamanyi amagezi kati bayinza batya okupublishinga ekintu ekityo online yaabwe nga babennyini bamanya oligamba togasoma togawulirako naye ate vision epublishinze ekintu ku online yaabwe era ogamba mu publish siringa wenziza nengamba diini simumanyi diini simulabanga nako naye diini ajja atya wano nantunuulira nansongamu sitaani wali omulabyeko naye tojanga sitaani ankemye anti wulira sitaani kintu kirala nnyo ku muntu okitegeera sitaani kintu kirala nnyo ku muntu ate sitaani bimu bikolwa olaba ekikolwa n'ogamba kya sitaani okitegeera kankwongereyo freelancer waabwe bamusindika batya okukapchalinga olukuŋŋaana tukyabayamba buyambi twasanze kasasiro kati kasasiro ye ekyo kankubulire ogambye olukuŋŋaana welubanga si lubi oluyise lukuŋŋaana olukuŋŋaana kitegeeza ki ffenna tukuŋŋaanire wamu nze bwe ndikodinga ng'ate ndi munnamawulire omaze first thing kyokoze ku identifyinga nga munnamawulire okitegeeza bino byetaaga magezi ekitegeeza freelancer abe olaba freelancer bakugamba mu mawulire getumanyi funa kamera yo ogenda kuba freelancer naye ono new vision yamuwadde ne drone egenda ebege bujingo babadde balina sigo bajje waffe owaabwe kati ate owulira mbu bujingo ayagala new vision weba egenda okukola amawulire bo bamuweereza owaabwe agenda akola amawulire okitegeera freelancer waabwe yalina oweereza new vision amawulire kankakuddiremu agambye so owaabwe naye vision tugirabula ffe twagigamba tetusoma amawulire gaayo tetusoma amawulire ga vision wadde agaabukedde n'akatono tewali yali agawuliddeko okusooti kasita baagaana okubeerangamu amagezi kati bayinza batya okupublishinga ekintu ekityo online yaabwe nga abatasoma amawulire gaabwe naye bapublishinze bano waabwe bamusindika batya okukapchalinga olukuŋŋaana tukyabayamba buyambi twasanze kasasiro yennyini mu bifaananyi bye babadde balina si gwe bajje waffe owaabwe kasasiro gwe bayita freelancer waabwe adda mu kibuga ky'embaale n'akwana abawala n'emukyaki n'abalikodinga kati kambuuze drone yebeera emutambulirako ng'akwana abawala mu kyaki bamunoonyerezaako ne balaba nga drone emukwatanga n'agenda mu tawuni y'embaale n'akwanamu abawala n'agenda n'abeebakako mu kiro ekyo ekimu n'abalikodinga nafute gitumulina oyo ye munnamawulire wa vision ow'embaale freelance tulina vidiyo nga tuzitadde ensi egweddalu eyo ekkanisa gyagamba ekitegeeza ne pasita ali kunyumirwa bu vidiyo buno yeerabira bu vidiyo bwaki n'akuuka ate yabutegedde atya era bali buyitangamu vidiyo ekubi olowooza otunulayo gumu n'ojjayo
era yetegereza nagira akatuko mukulowooza mu birowoozo si bya mukutuku era kikenkugamba anyumirwa obuvidiyo bw'olabira akavidiyo akasooka n'oyingira akokubiri n'oyingira ate ng'akugambye wulira alina abawala basukka 10 ng'obwerere bwabwe buli muli atanabulaba ategeera atya nti bwerere bwabwe ye ne bumugamba kati lwaki yakakasa byatanalabako kozikakasa anti yagambye aspenda security aziteekamu nnyo security agenda erisooka owulire wano message ze badiscussinga zonna abeebakako n'abalikodinga abawala b'embaale muli ku kizibu polisi bw'eba eyagala ejje tugirage footage kati lwaki polisi etugamba oba towaabye musango gw'olina otwala omusango ate gw'ogamba polisi ejjeewo ate ogamba olina security lwaki security eyo tesobola kwatagana na polisi anti kambuze nedda kati lwaki ate atuloopera ffe kubanga ne wano alituloopera yandibigambye katonda nga tetuliyo kozi wano alibiropa n'ekirala agambye ayina security tesobola coordinatinga kozi woba ne security ng'ogiteekamu sente lwaki security yo tecoordinatinga ne security y'eggwanga mulabe nga bano mumukwala wulira ebaseeko mu kkanisa eyo eyannabukodi ali ku vidiyo ng'amwebaseeko twamuggyeko buli gadgeti gye yabadde alina kubanga mu nkuŋŋaana zaffe tetwetaagangako bannamawulire wulira kwebyo ekikirizo ono tayitangako beera ogambye kuno ku bbiini anko bbiini mwogera mazima okakasa ono omusajja tayitangako bannamawulire olwo yabayitako ku sooti kale lumu lwali lumu waliwo press conference yaliwo n'endala n'ekirala waliwo olukuŋŋaana nalako oba yali wasita ba UBC nga bazze kati simanyi oba yali abayise oba bali betumiikiriza naye agambye tebayitangako tugende mu maaso ajjukira twali tutuuzizaako press conference nti tulina olukuŋŋaana we only use salt because we are the salt we only use salt because we are the salt so kati vision waliwaki yekipeninga stoop so low to be so stupid ntoina freelancer baira ono ye pastor alivuma abantu stupid pastor stupid kitegezaji musiru bwoza pastor Bugingo osunga abujja kusi pastor Bugingo naye ekigambo kyakozeseza ekya stupid kino mugendako atotuvuma musajja sivumye anti yagamba bujamwogerako bw'otuula wali omaliriza bubi kamaliriza obubi nzikiriza maliriza obubi katweyongereyo embaale mu lukuŋŋaana lwa Bugingo bamukutte ng'abuusiza drone a big establishment nga vision n'efulumya ebintu bye bityo byatasoma tuliriizinga entambi eziri ku freelancer wammwe muzirabe lwaki okwo gega amawulire ge mwamutuma mu mbaale yabadde atadde vidiyo z'olukuŋŋaana waliyo abawala bangi abalina vidiyo beyebaseeko nga feesi ye kwenabo nga kwebali abitwalawo oba kati kyeŋŋamba pasita oyagala tulaga nti oziina totulaga bitundu bya wansi kwata mutwe n'omutwe gw'oli nga beebaseeko olage vidiyo akakuliko bubina kyembuuza waba yeekwata ate ng'abeebaseeko weekwata otya nga woobeebakako abaina bwabutunda anti kyembuuza weebaka otya nga weekwata weegadangakoko ate ize kati kale bonna bonna osobola oconcentratinga nga weweerikodinga kyeka omulala aba yeekwese ateekayo kamera nga zo zatandise dda gende abantu njagala babiwulirize bajjemu ensa typical criminal najja alikodinga olukuŋŋaana lwaffe kati nze kye neebuuza lwaki olukuŋŋaana lumulumu likodinga lwabadde lubi
lwabadde lwakuwemula ekyo kyekituufu munnamawulire omanyi lwaki bakuyita munnamawulire ng'owa soleti olina n'abasoleti nga batulaga awabadde abantu oli akozesa midiya ye naawe okozesa eyiyo ogambye soleti gyeri kansooke nkumalireyo ndyoke nkugamba obusungu we buli. The hatred of pastors and some media houses which operate unprofessionally. Oleta drone ku lukungana lw'omuntu. Twebaza Katonda, twebaza abasecurity baffe mubakubireko mu ngalo bandikikubye essasi naye tebagikubye essasi. Olire ekiddako bacoordinatinze bulungi nga security ne bamanya nti bwe bagikuba essasi ate n'abantu wansi bajja kwekanga nti amasasi gavuga ne banoonya bunoonya nga bali ku network agirwaninga ali luddawa. So we confiscated it ne tumuleka ku police ne tugireeta e Kampala neekeberebwa ng'ejjudde pornography yebaka. Kati awo oba otegeerera nti bannamawulire poliisi ne Bujingo poliisi weekukwata n'ekizibiti kyekukutte nakyo ekisigaza naye poliisi yakutte omusajja ekizibiti Bujingo n'agenda nakyo ate bazze ne bagikeberera e Kampala nga mujjuddemu pornography. Anti kati kankubuulire ebeeramu kaadi ezimu zibeeramu kaadi ezimu zisobola recordinga kirabika. Kati kankubuuze nti wemba nkukutteko kangeze mundu onkute ne mukazi wo mukazi awo nkukutte n'ente enzibe nenkukwata gwe nenkutwala ku poliisi ente enzibe nenjitwala e Kampala okitegeera lwaki balira kankubuulire omanyi nga wuddize omusango ejjinja ne bakukwatira e Kampala bagamba basooke bakuzeeyo ejjinja gye waddize omusango okimanyi ekyo kati awo oba otegeerera ti pasita ono naye muyaaye okutta omuntu n'ekizibiti omukutte n'ekizibiti ekizibiti kisigale ku poliisi naye yakulaga balese omuntu ku poliisi ekizibiti kiri ku Kampala era bakyakyekebejja anti kyenkugambye nti wonkwatirwa ejjinja ate tonsibira naggulu eriwa anti ekitugambe agitugambe tukitegeere aleke tubuzaabuza katuwulira ate n'abalikodinga yoyo omukozi wa vision freelancer ali Embaali kitwagala tuwandikako b'ekirungi oba ekibi vision group twagigamba kati ono ategeererawo tayagala muwandiikako oba kirungi oba kibi tomumuwandiikako naye nabo bali mu nsi gye bagamba mbwene ensi erimu demokrasi gyogaana omuntu okuwandiika eggulire cause amawulire we are the fourth estate. The fourth estate omanyi kyekitegeeza nti ng'oggyeko ziri arms endala omuli gavumenti parliamenti judiciary abannamawulire beewokunaawo era yeetongodde is an independent entity bannamawulire bali independent naye gwogamba mmwe temutuwandiikako oba kirungi mutuleke tetulina midiya yaffe gyetu obwongo bubeera bukola oba onaayogera kankwongere kati media house ki etacooperatinga na media houses endala separate etya anti kyembuuza UCCC yegitwala mbadde nkubuuza nti yo tefugwa UCC eno sold kati lwaki ogamba mbu eri separate
ate ne yajimuguza simulokole okitegeera tulina rediyo eyo eziri ejjinja eyo ze baamuguza lwaki teyagamba twagala z'abalokole bokka zatugende mu maaso so kibi nnyo okubanga basitupinga solo ne bava bwe tubasuubirira olukuŋŋaana lwa bukingo baconfiscating ze drone bakutte munnamawulire wa vision freelance abeera embaale mwamutuma ku likodinga bwerere bw'abawala kati kyenkubuuza nti bali balipotinze nti musumba bugingo bakutte munnamawulire freelance wa new vision naawe kyokakasiza nti twamukutte ne tumuleka ku poliisi ne bagamba yaconfiscating ze drone naawe kyogambye nti drone twagikutte tugireese Kampala kati ate n'obabuuza muwandiika biki ebyo anti kyembuuza kati bo bayogedde kikyamu kyawo bayogedde ekisooka nti wakutte munnamawulire abavunaana ebintu bibiri ekisooka kujja mu lukuŋŋaana lwe nga tabadde lukusa ekyokubiri kukozesa munnamawulire kyembuuza oyo yabadde ateekawo olukuŋŋaana olwo yagambye abantu nti basolti bokka be balina recordinga yakyogedde ndowooza era n'ababadde balina essimu nga balikodinze essimu bazibajjeeko anti kyembuuza yakyogedde oba teyakyogedde kozi we lufuuka lukuŋŋaana waliwo ekintu kye tuyita nti bannaye tugenda mu boardroom olwo eyo ebeera meeting eyo tebabadde mu meeting yabadde n'ekivulu ky'abayimbi oyingira mu kivulu bwate bakuwadde kapaasi kano kakaali kapaasi olina okusasula ku mulyango n'olyoka oyingira ne kamera n'okwata naye bweba tebakukkiriza anti kati ebintu biri bibiri ekivulu wobeera muyimbi n'ogenda nti ngenda ku kivulu manya wobeera munnamawulire n'ogenda ne bakugamba tetwakukkiriza twakkiriza amannya gano ne gano ne gano kitegeerekeka era ojja kusasula okuyingira era obeera ogenda sasula kuyingira ate woosasula osobola okukola nga munnamawulire ate oli yakutte property za bugingo ne bizinensi ye bizinensi ki endiga naazitwalawa zagendedde mu drone zagendedde mu drone endiga zabadde zikola ekibi nga pasira kyo yabadde kozi kankubuulire drone yabadde waggulu drone tekwata maloboozi egundi ya pasa bugingo wagitegedde bwe yagaye kuye namugongo emboozi namugongo era tibukeddegera nekubayo liibino wano kambi kubuzanyire kati ku lukuŋŋaana lw'enjiri yabadde anoonya ki ffe kitutuuza nkuŋŋaana z'abamawulire ekkanisa yabadde esinga okutulwana mwava abawala abaamu abasukka mu 10 bali mu vidiyo ze lwaki yeremera nnyo ku kyabawala nekkanisa yabategedde ati abawala b'omu kyaki bwe bazikozeeko kopi ekigamba anyumirwa buli wagira bwati abitwalewa nowanda ekkanisa ye yabadde etulwanyisa obutaleeta lukuŋŋaana mu mbaale baavundavunda dda ogambye tomanyi oba kanisa ye yamutumye oba yeetumye yekka kati ate ovudde ku gundi ovuma kyaki omanye oti oba oyo mu kyaki omu ye yabadde avuddemu nga ye kati nga gw'otandise kulumba kyaki tolabanga nono takozesa bwongo olumu ng'ayogera sivumye okukozesa obwongo nyinza okugamba bini kozesa obwongo ng'okola ekintu ekyo mbeera sikuvumye nyinza okugamba bini oba osimulula essimu eyo kozesa obwongo togimenya mbeera sikuvumye olunaku lumu new vision lweriddamu amagezi ne lubeera olupapula lwa gavumenti era olw'eggwanga oluwandiika ebizimba eggwanga mu lukuŋŋaana olulimu abalokozi abangi olukuŋŋaana olwajjuzizza abantu abangi olabamu kyakulipootinga nti owa drone baamukutte kati ng'olukuŋŋaana olwajjuzza abantu bangi mbu lwaki alipootinga mbu owa drone baamukutte tebaamukutte gwe baakutte okitegedde agamba mbu olukuŋŋaana lwaki yalonzeemu kukwata ye pasita bugingo njagala otegeere ki omanyi akulira new vision
omanyi olupapula omanya new vision yaki ya government yani government y'abantu ya Uganda yonna agikulira atufuba ekwensove ate naawe ogundi ani bijingo eyo gy'olipotinga era ye gavumenti yo gy'oyogerako lwaki temutuula eri gye munywera bukyayi bwammwe n'ebintu ebikambwe ebirinnya ku mutwe ne mutuula awo si kuvoola ebintu bingi ebirinnya ku mutwe kakaawa kalinnya ku mutwe gye munywera bukaawa n'omugamba nti n'omugamba lwaki atume kozi ya reportinga direct reporting agambe abantu bo nkupuleyingire wano nze nina obutambi yani yasabira muwozi kuli mwana munamaje ayagala ki bulijjo batugamba muwozi project yaki nedda muwozi project yakulima anti mbuuza muwozi project yakulima oba gurupu ya mupiira nga bw'olaba Arsenal nti ezannya mupiira muwozi yalondowa New Vision anti eri gavumenti yaabwe osobola okwawula muwozi ku gavumenti eriko ojawula otya anti agenda vuga nyoli agenda kukola ekibiina kyera kakubo yani akulira amagye yani agondi advising Museveni ku nsonga z'obweru mukulu General Muhoozi abeera mu gavumenti yani agenda givaamu anti tannaba givaamu akyagirimu okitegedde kyenkugamba so kyenyinza okugamba kiri ekintu kimu nti omusajja obusungu ono anoonya wakwekwata kati jjukira